kubasabira olala olusi bajja kukola bulungi competition ebadde stiff nga bumanyi mu Masaka so ndowooza nti tebakoze bubi era tubeebaza kubanga singa tebaaliwo oluusi enaalimu yaffe yabe teyogerwako mu kibuga kubanga twabali suna betusimbyewo so n'olwekyo tubeebaza bafulaga beerala baffe naye nga bwemanyi nti pulezidenti akkiriza byakubba bululu awangudde gwe balangirira so n'olwekyo wadde opposition badde bebasinze nga babalangira kati mpulidde abakimanyi akabonera nti waliwo polling stations bakoze nabo tugenda kutuula banyinyonyole tubayambeko tugende mu kooti esale amazima kyebanatusalyewo kyekyo naye kubalangiridde leero tetuyinza kumenyawo kyebalangiridde amenyawo ekyo eba kooti so tulina tusigalidde genda mu kooti naye nga nebaza nnyo abazira baffe abasimbyewo wano uwemupi mu kibuga Masaka beebali nnyo beebali eddala olulala tujja kukola enteekateeka ennungi nga ffenna tuli ttiimu tosobola kusamba wekka n'owangula naye bw'osamba ne banno mwanguwa okukola ki okuwamu tujja kugenda ebintu biyiga mpola mpola ate omukulembeze kyobulaba bw'obeera liida mulaba wano nze nsembyeyo okwogera si kyekyo ne bwe naali badde sitegeera bulungi mba sinza kulemwa kwogera wakiri nkoppa mu abasoose bakoze ekyo kati bw'obeera omukulembeze topapa kwogera kati tutawanyi kigambo ky'ofulumiza tekiddayo. Wawuliriza ebigambo bya minisita Kyeyuna Aruna Kasolo obiwulira bambi birina engeri gye bibiringa ebibudaabuda obiwulira naye mabega bw'obyetegereza bijjudde okuginagguka okutalabwangako kinajjukirwa nti no minisita Kyeyuna Aruna Kasolo n'omukyala abadde akutte fulaga y'ekibiina kya NRM mu Masaka City Nammeere abo bo baagaana okugatta okuva ku lunaku olwasooka. Kakati jukira n'ebiki ebibawula Mukama yamanyi. Kakati jukira mu kalulu ka Masaka City ebifo ebibiri Nyendo Mukungwe ne Kimanya Kabonera oyinza okugamba nti bagenda okubirangira nga byeyerudde. Sebina javira ine emitwalo 2 mu 12 mu 10 amudiridde ayina omutwalo gumu 5 eno okuteesa ayina 8 plus amudiridde ayina 6 oba okitegeera so kakali keyerudde n'akalulu k'omubaka omukyala Justin Nammeere n'omukyala Nalubowa baali lyanda kuki kulyanda era abalaba amawuli mwalabakaawo okutale senta nga omwami wa Nammeere nga gamba bannange mukyala wange ngambye twayongera okugamba nti oyo ye musajja omugwa waliwo okusikagana omugwa era okusinzira ku kampi ya Nammeere si bamativu bagenda wa mu kooti naye kati jukira minisita Kyeyuna Aruna Kasolo ekisooka yamyuka ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu Buganda ekyokubiri yalinga nga team leader wa NRM mu Greater Masaka kati wandirowoozezza nti nno silaiti mu gundi eno gye baafuna loose eno gye baafuna nga Masaka bamaze ogikutwalako ebifo 3 naye ng'olina ekifo ky'osobola okuzza mu linnya lya Justin Nammeere wandibadde olwana bulwanyi naye bw'owuliriza minisita Kyeyuna Aruna Kasolo amuyogera mu sindikeeri wagezaako naye lwakuba olwana tulina omulundi oguddako tukireke talina kwetaaga kati olutalo lw'abano oyinza era kiva bagamba nti kyandibanga olutalo lw'abano lulina omukono mu kugwa kwa Nammeere ng'ebira bina factors ozitadde ku mabbali nti kibuga kiyinza okuba ky'opposition na biki n'oli agiyinza okugamba nti singa ababiri bano baali bumu osanga ekifo ky'omubaka omukyalo mu Masaka kyandibadde kikola ki kyandibadde Nammeere akitwala kyokka ekyokubiri nti Nammeere bw'atwala ekifo ekyo abanga akubye Kasolo ate nga badde bakwataganye abamanga amuwangudde kubanga abakulaze nti nno tewanoonyeza kalulu wali wankuba ate n'ekifo nkikola ki nkirina so buli omu yadde agezaako okulwana afuna buwanguzi bwe naye ng'obuzibu bwava eri ku kalulu jukira ono
yasala n'ava e Masaka n'ava mu Munnamasaka munne n'agenda paka e Kayunga ewa Kalangwa gwe yawagira era nammere y'omu ku baali basinga okulumiriza nti Kasolo yabba Kalangwa mu kalulu ka Seeke kakati awo ekyo kiri Masaka mubasabira abantu b'e Masaka tulawo balina kulugenda ku kyayo lumu nga bano babiri basobola okutuula wamu ne banywa akacaayi bakkiriziganya era akalulu nga kagenda mu maaso okuba nga katambula kakati nti omanyi omala okulonda ababaka ba paalamenti emboozi zidduka sipiidi kati waliwo agatandisa otambula kwani nani Deputy Speaker Tayebwa mbu bw'ayambala bw'ati awulira ng'engatto y'obwa Speaker temunyiga Anita akimanyiiko era temulebera bw'agezezzaako bw'ati nga buli wajja alaba emutuukira awulira ate n'ayimiira mukone bw'ati olwamanyi bannaaye nimbalabalamu nalo nga banyiga akyalina mangi kati ani bwano wetulaga amaanyi teboogerako mwogere gwe ndikuwa emboozi y'amaanyi amwogere abasajja bayogezanga luno naye tunalusobola luno kakati get it from me Allah Deputy Speaker Tayebwa bw'ayambalamu bwa